actually ekigambo kye yayogedde kanki ya okusizaana ku information gye bampadde bino byonna byambu. Mukyala Mayanja yagambye alina abazzukulu bangi naye kino yakyogerako kera nange yakyogerako ko we twakola naye interview ko I think last year. That was last year. Naga nti alina abazzukulu bangi abamwagala bamwagale abatamwagala bamuleke era nti yagambye ye takeerangako kuzaala bazzukulu ye yazaala mutabani we oba baana be bwe tazaalangako bazzukulu. Bino byonna kigatto wange yabimpa nti tazaalangako bazzukulu ye yazaala baana be era ye baasooka ommanya. Of course abazzukulu abaagala naye tebajja kumuteeka ku pressure. She's not going to be under any pressure. Era ategeeza nti ye akyalya akyanywa ye ayagala kimukulaba mutabani we ng'ateredde mutabani we oloba okutereera waddembe okukwatagana ne famire ye yamanya oba famire ye mwagala oba temwagala ku mutabani kwatava. Kakati basebo ne banyabo nange okuvaayo njogere ku Jose Chameleone mujja gamba mwogeddeko bubi naye bwe mutunya mu byafaayo by'omwana oyo wabaddewo ebizibu bingi wadde obulamu bwe bubadde bwa serebu nnyo naye azaabeera n'ebizibu bingi kuva mu motoka nakuba abantu emiggo bano bakalamagi kugamba wabaddewo ebizibu nga bingi ng'obuuza nti the legend kiki ekimuliko. Basebo ne banyabo the legend ekimuliko Lubaale yamukola ki yamuliko mutereeze obujjajja bwe busituka mu lujja obujjajja bwe busituka mu lujja oyina okumanya nti bw'otabutereeza osiŋŋaana ebiki ebizibu. Kale mbasaba abazadde muleme kuvuma Haba mutabani wa Chameleone muleme kunyiiga na Haba wabula munoonye omwana oyo yabadde agamba ki basenga abantu abeetoolodde Chameleone akyasobola okuwona ate mbabuulira bwe mutatereeza Lubaale ayinza n'obutafa naye ng'agenda kugongobala abeeraawo nga takyasobola na kuyimirira. Ekyo nkibagambidde ku live. Ayinza obutafa oba mubadde mulinda kufa naye agenda kugongobala abeeraawo nga tasobola na kuyimirira. Mutereeze Lubaale kubanga ate ekyo kijja kubaluma nnyo. Omuntu bw'afa aba awummudde naye omuntu asobola okulwala n'abeeraawo nga yakubwa naggwako nga yafuuka mugogo kyokka nga musajja w'amaanyi. Mbeegayiridde basebo ne banyabo muleme kulwanyisa bujjajja. Jose Chameleone nkusaba tokayana na mwana wadde yayogedde. Nkwegayiridde tiwetekako stress. Nkusabira Mukama Katonda ogenda kusituka awo oli ogenda kuvaawo eyo kyetonde Katonda wanga namugereka guliiso ddene emizimu gy'abajjajja ab'emisambu abalongo n'amayembe oyo jjajja nkunda agiziba nyabuti nyabuzaawula luba olwakabo mubirirwa n'ebigwa nyakaato nyabusi kimuwanga nyina abawanga na Lubaale muzuulanko ne atakala kweru oyo omusajja omukulu Ssemawamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu ne maama Naamala Namusoke basituke bakunyigenyige. Omusajja omukulu bamweyana oyo bamweyinulira nannyini ddiini oyo omusajja gwesitulidde erinnya agenda kujjanjaba naye obubaka bw'enkwa bw'owona nga tonakola kintu kirala kyonna bagaye mu nvuge muntwale wa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa. Gwe champion wa Uganda kwagaliza olugendo olulungi kwagaliza ttiimu nnyingi ate njagala Mikaya Kayimba okukoma wetukayimbe okajjukira Kayimba Kafaaku bakayitani ne afande General Mozi ngena mugamba nti muganda wo agenda mu America kumaanyi akole ku ntegeka engeri gy'ogenda mu express wali entebe olwenti flying and to support ngenda kwogera naye yeno mpimidde ate president South Africa omusaba waffe oyo baby boy oyo tumukwatanga baby omusabe ni baby boy batulekere olimba lebas kati naye mu obubaka ani kino taata muzeeyi nyine muwero baka yes muzeeyi taata afa akulembedde eggwanga lyaffe lino alwanira eddembe ly'abantu
alwaniridde obuntu n'abaasa okutambula mu nsi ye nga teri akamugonako. Ekyo nsooka okwebaza eggwanga weebale kuteeka security y'eggwanga, weebale kubeera muntu mulungi. Omusimu ogusoose olwala olwasooka simanyi okyajjukira owange sente n'ozijanjaba sifunanga okusa kuddamu kwebaza nenja omanyi nti mutima ogwange nasiima. Ate mpozi muze ekisembayo njagala enjini yange nibagikaniike olyoka owula ebbiri abiri mukaaga bwetuyita mu katongo nga tuyita ne muzeeyi wange bayanze nakukuuma eggwanga kale obubaka bwali bwa President Museveni kale bamuwoze mu gavumenti MK ise emirundi awulidde baseba natula naye nayenaira kubaasa naye kyokumanye omutima ogwange nkwagala nnyo bakonamatoba aboogera obugezi kyakwagala naye nga baagala nze nkwagala woligwa otolibwa bamuyita Museveni naawe MK next. Ate ono Cameron atakoga atagejja atagenda jajja emodi lya baby boy. Yes man. Biki ebyo byazimbibwa bantu Katonda wange. Pentagon ng'esimbudde buli muntu ajja kutegeera lwaki yatwala obudde. Era tugenda kwebuuza ne ku gavumenti ebyaddala. Tugenda kwebuuza ku gavumenti ku bitongole ebyo ebyagala okukola omulimu iyo ebikomendinga kiri. Siria Masavu naye zezigagula obadde ozirinamu. Kyakwambala nange naaligenze baba. Kyakwambala nange naaligenze ku mikolo. Kyakwambala nange naaligenze baba. Sigenda ku mikolo naye yoggoma sebadde egenda ku mikolo obadde ogirina. Nze sirabangako muntu afulumya bajeti y'embaga naye nga tannakwana mukazi gwagenda kuwasa. Bajeti y'embaga olina okugifulumya ng'omaze okufuna omukyala gw'ogenda okuwasa. Kubanga bajeti y'embaga efulumirako amannya g'akawasa n'oyo agenda okuwasibwa. Siyinza kuyita abantu mu miitingi ya kwanjulwa kwange naye ng'ate sinnafuna mukyala agenda kunnyanjula era nga sinnamanya wowe bagenda kunnyanjula. Nze atannafuna mukyala agenda kunnyanjula era nga sinnamanya wowe bagenda kunnyanjula. Weewunya ate mmaze okufulumya bajeti erina okuyimirizaawo omukolo ogwo nga n'omuwendo gwa ssente ngugeresa ogumala omukolo ogwo. Ekibuuzo kibeera kimu, mbeera nakozesezza bipimo ky'okukola bajeti eno era nasinzidde ku ky'okumanya nti ssente zino zinaasobola okuyimirizaawo bajeti eno lwa nsonga nti bajeti eno ekolebwa okusinziira ku bitusabiddwa gye twagala okunona omukyala n'obuwanvu bw'olugendo gye twagala okunona omukyala. Kakati nze atannafuna mukyala era nga simanyi na gye tugenda kunona mukyala nakiba n'asabayo, nsinziira ku ky'okukola bajeti y'omukolo ogwo. Kakati ye Bujingo alimba abantu nti ekikyamuganya okuzimba ennyumba ya Mukama lwa nsonga nti tannafuna kampuni ntuufu gy'akwasa buvunaanyizibwa bwa kuzimba ennyumba ya Mukama. Ate yafulumya dde emiwendo egyetaagisa okuzimba ennyumba ya Mukama myaka nga 8 emabega era abantu ne batandika okusonda ssente ez'okuzimba ennyumba ya Mukama myaka 8 emabega. Ekibuuzo kiri kimu, ani yagereka ebisale ebyo era yabigereka asinziira ku ki? Kuba twali tulowooza nti ebisale by'okuzimba Pentagon birina okugerekebwa nga buli kimu kiwedde. Kakati gwe otulaze nti twali tutandikidde ku kalina okuzimba nga tetutandikidde wansi, oba twali tubuusa amadaala g'okuzimba Pentagon nga tetutandikidde wansi ne tutandikira waggulu. Kubanga toyinza kusonda ssente ku kintu ky'otamanyi ssente ze kinaawe mmenta. Toyinza kusonda ssente nga tonnamanya banaakola kintu ekyo. Era gwe ebipimo ko wasondera ssente ani yabipima? Pulaani za Pentagon ani yazikola? Era omuwendo ogunaazimba Pentagon ani yaguteekawo?
ng'ate tulaba gwe mu kaseera ak'olunaku olwaleero tulaga nti ne kampani n'okuzimba Pentagon wali tonnagifuna. Baani abo abaali bagenda okusima omusingi nga bwe wali oteeseteese? Kubanga emabegakaawo wagamba nti olunaku bwe luti lwa kusima musingi gwa Pentagon. Omusingi gwa Pentagon gwe wali ogenda okugusima nga tonnafuna bazimbi, oba endiga ze zaali zigenda okugusima engeri gye wali tonnafuna bazimbi. Wali ofunyeyo kampuni erina okusima omusingi gwa Pentagon nga yo sinzimbi erina kukoma kusima musingi? Bw'eba yali osobola okusima omusingi kye ekyali giremesezza okusobola okuzimba? Kubanga ate omusingi naliwoozezza nti gwe muzibu nnyo okusinga okuzimba, kubanga omusingi kwe kubeera kutudde pulaani y'ennyumba, n'omuzimbi atamanyi kuzimba azimba butooyi bw'oku kyalo. Bw'omusimira omusingi n'ogumuteerawo awo asobola okuguzimbamu kubanga aba amaze okufuna structure oba sikeeki y'ekizimbe. Baani abo be wali ogenda okusimisa omusingi abatasobola kuzimba? Era gwe ssente ze wasondanga ez'okuzimba ennyumba ya Mukama wazipimira ku ki? Bujingo beera musajja ogamba abantu amazima nti Pentagon teriiyo. Abo bonna tekuli agenda kukukuba. Abo basiru ndiga sheep si ndiga disciples. That's why basobola okusonda ssente emyaka 8 nga basondera kalinika atujja kuzimba. Kyekiseera olekeraawo okubalimba obagamba amazima era obalage nti gwe mugezi bo basiru. Ebbanga ly'onaamala nga tobabuusa nti basiru ate obusiru bwabwe buyinza okukosa ggwe. Kyekiseera mwawukanire mu kaseera kano anti bwe kiyitirira ne kyanama kiyinza okuvaamu obulabe obutwala obulamu. Mu kaseera kano bujingo olinganga omusibe naye ng'ate obusibe obwo gwe abwetaddemu. Okeera ku makya kunoonya ky'onaalimba abantu ku nsonga ya Pentagon. Tokyakeera ku makya kunoonya ky'onaasomesa abantu ku kigambo kya Mukama. Essimu ogibeerako ba intaneti ogibeerako ng'onoonya bayogedde bubi ku Pentagon. Enkyokomewo basesebbule bubi ovume nti Pentagon ya nnyoko. Kyekiseera weesumululeko empingu ezo ezikusibiddwako. Ye gwe alina ebisumuluzo ebisobola okwesumulula ku mpingu ezo ng'oyita mu kugamba abantu abo amazima nti bannange ekituufu Pentagon teriiyo. Sente za Pentagon mwazisondera, nze temwasonderako ku nnyumba ya Mukama. Sente za Pentagon naziweereze Congo mu M23. Ezasigalawo n'enkolamu embaga, mpozi n'ezimu ze zino ze mubadde mulaba muhoozi mwabadde atabaalira. Emabegakaawo mbadde nkulaba ng'otwalira muhoozi bubi nnyo, ng'omuvuma kino omuvuma kiri. Kyekiseera ogamba abantu nti ssente zammwe si nze nazirya. Ssente muhoozi yazintwalako ezimu yazikozesa ebbanga lyamala ng'atalaaga bino simanya MK project simanya Premier Piraawo. Bagitanga batya? Patriotic League Piraawo. N'ezimu yazitwale Congo. Leka kwesibamu muguwa ng'onoonya ky'onaalimba abantu, kubanga buli kirimbo kyetaagisako ebirimbo ebirala 10 okusobola okuyimirirawo. Bw'onaaweza ebirimbo 10 ng'ogasseeko kiri ekirimbo ekyasooka, then ojja kuba weetaaga ebirimbo bimeka okusobola okuyimirizaawo bine 10. Abo balage nti ssente wazikozesa. Era babuulira amazima nti ssente tezaali za kuzimba nnyumba ya Mukama, dhani okuzimba ennyumba ya Mukama oba ekigambo Pentagon okukifuula oluyimba lwa kadongo kamu olutaggwa nti buli budde ogenda kuba oyimbirira olwo. Bakimanyi, naawe mu mutima okimanyi nti Pentagon tojja gizimba, wabula bo balinze kintu kimu kive mu kamwako okibeegambire nti ssente teziriiwo. Basajja bangi abali eyo mu bufumbo oba basajja bangi n'abakyala abalina abaagalwa naye nga bakimanyi nti abaagalwa bano tebabaagala, naye nga bo balinda ekintu eki kukibeegambira nti gundi sikwagala nakoowadda. Kubanga wano wakati wakimanyira nti tomwagala ate abaamu okubuusabuusa nti oba oliyiga, naye bw'okimwatulira nti sikwagala obeera tomumalidde budde anoonya omuntu omulala n'amuwa omukwano ogumujaamu okusinziira ku ye gwagaba. Naye ebbanga ly'omala ng'omukuumidde awo, ly'ebbanga ly'omala ng'omulaba ng'omusiru, era ly'ebbanga ly'amala ng'awangaalidde mu busiru, kibeera kya buvunaanyizibwa okumusumulula agende alabe ekiddako. Lekeraawo okukuumira abantu mu kisiikirize, lekeraawo okukuumira abantu mu bulimba. Bujingo Pentagon teriiyo.
bw'oba tonnafuna kampani erina kuzimba Pentagon then wajjawo ebipimo ebya ssente ezirina okumala Pentagon. Bw'oba tonnafuna kampani erina kuzimba Pentagon then wajjawo kampani ekuba pulaani ya Pentagon. Wali otegese n'okusima omusingi ogw'okuzimba Pentagon nga tunaatera okutuuka ku lunaku lw'okusima omusingi ogw'okuzimba Pentagon, Richard n'afa. Ani yatta Richard? Tekwali kugula budde, kubanga twategekako okusima omusingi gw'okuzimba Pentagon. Pentagon neeyongezebwayo olw'okufa kwa Richard. Ne tusuubira nti bwe tunaava mu masanja tunaddira Pentagon, ate mu kiseera kino otulaga tolina kampuni gye weesiga kuzimba Pentagon. Fenno twali tulowooza nti Pentagon wagidipositinga nako dda, ng'era tulinze kusasula balansi abasajja baleete ebyuma batandike okukola. Ekitegeeza ne Pentagon todipositingangako. Otandise n'okubaako abantu abamu b'okwata mbo babbye ssente za Pentagon. Ssente za Pentagon bazitambuliza mu ngalo nga katambaala kaaminyira, oba ssente za Pentagon zibeera ku akawunti. Ono yasobodde atya okulingiza ku akawunti ya Pentagon? Bwe ziba zaabadde mu mpeke zaavuddewa, era lwaki zaabadde mu mpeke? Era lwaki waziwadde omuntu ateesigibwa? Bujingo va mu kuloota, tolwanyisa mazima, teweemalira budde mu kukola ekiddako, ate n'abantu tobamalira budde mu kukola ekiddako. Ekituufu kiri nti Pentagon si ya kuzimbibwa. Pentagon teriiyo, kyova olaba erimu obuwaayiro. Nabagamba omuntu yenna bwe bakubuuza ng'oba oyagala omwami wo batomwagala noga I love her oba I love him, but kabaati ako kategeeza kubuusabuusa. Tujja kuzimba Pentagon naye, tujja kuzimba Pentagon naye, omanya naye eyo etegeeza ekintu kimu nti tetuli shuwa nti tunazimba Pentagon. Nga bw'onaagamba omuntu nti oli bw'anaakubuuza mukyala wo mwagala naye aba abuusabuusa okwagala kwakulinako. Pentagon onogizimba, tugenda gizimba naye tukyanoonya kampuni zetuyinza okukolagana nazo zituzimbire. Era ensonga zino twaziyingizaamu ne gavumenti esobole okuturekomendingira kampani ennungi. Gavumenti gy'oyogerako efuna ba contractors oba kampani enzimbi nga zirina okuzimba ekisaawe kya Akibu. Ekisaawe kigenda okuggwa nga pulaani eyakubwa ndala nnyo ku kizimbiddwa. Kebeere Entebbe Airport, pulaani yakubwa ndala nnyo ku kyazimbibwa. Enguudo za Uganda, pulaani ebeera ndala nnyo ku zibeera zizimbiddwa. Abo bootujuliriza okuzimba Pentagon. Ye bwe kiba kyali kikwetaagisa kusooka kwebuuza ku gavumenti. Gavumenti naawe ani yasookawo? Gavumenti yazze eggulo. Mbadde mmanyi nti gavumenti yajja dda we twatandikira okusonda, we waalibadde watandikira okwebuuza ku gavumenti. Oba wafunira ekirowoozo ekisonda, we waalibadde watandikira dda okwebuuza ku gavumenti. Ne toyinza teekateeka bugoye bwa mwana nga tonnakwana mukyala gw'ogenda mumuzaalamu nga n'ekirowoozo tonnakifuna. Wali olina kusooka kufuna kampuni nzimbi, then okuyisa mu bantu eggaali oba akabbo nti bannange munsondereko ku ssente ezirina okuzimba ennyumba ya Mukama. Ebyo byonna byekwaso, byakwekwasa. Wamalayo dda abantu ssente bwe baali bazisonda wabagambako nti gavumenti yejja okulikomendingira kampani erina okuzimba, oba yo gavumenti yazze eggulo nga gwe wagisookawo nga woolina kugyebuuzaako kutandika kati. Mbadde manyi nti gavumenti yakusookawo, waalibadde wagyebuuzaako dda kubanga yaliwo ng'era muwuliziganya bulungi. Oba mwatandise eggulo okukolagana ne gavumenti, kyova olaba nga kakati mufunye enkolagana n'empuliziganya ekusobozesa okugyebuuzaako, era gwe wali olinda gavumenti okutandika okusonda. Waliwo abasajja abalina amakyakya amalungi, wakuba gwe tokolagana na basumba banno toyinza beebuuza kugenda mu bahamu abagagga abazimbye amayumba. Gwe kyogamba ndi Pentagon ligenda kubeera ggulu lya ku nsi, nga bw'ogibeeramu tojulirira ggulu.
Kikulowozesa nti waliwo ekiremo ow'essente ng'owenkata yalina okuzinga. Gwe keera ku makyajjayo ssente zaffe ozikube ku mmeeza olange ku sooti media oba oyagala tusobola okulangira ku Al Jazeera nti twagala kampani erina obusobozi obusobola okutuzimbira ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Gwe teekawo buteesi ssente olabe oba kampani togifune. Kyogamba kikwanguyidde okunoonya ezizimba Pentagon. Nsonyiwako. Kikwanguyidde okunoonya ssente zirina okuzimba Pentagon okusinga okufuna kampani erina okuzimba Pentagon. Mbuulira oyo afuna obwangu mu kunoonya ssente n'akaluubirirwa okufuna w'anaazirira oba abanaazirya. Gwe noonya ssente abanaazirya bajja kwesomba ne w'onaazirira wajja kweyoleka. Toyinza kuŋŋa nti kikwanguyira okunoonya ssente ate n'ekikuzibuwalira okuzisaasaanya oba okufuna abanaaziryako. Ssente ezo zisondeddwa oŋŋamba otande ekikyalemeseza be banaazirya oba bw'olina okuziwa bakukolera omulimu. Leka kulimba bantu, leka kulimba nsi. Ate Kakande muveeko. Kakande bwe yeeyita omutume, Kakande akulazeeko nti mulonde, Kakande akulazeeko nti alina amafuta, kubanga Kakande tasondangako. Tetuwulirangako ng'ayisa akabbo ku buli mpewo ak'okuzimba ekkanisa, naye asobodde okugizimba ate nga si kayumbayumba. Omukulu kaali mu kujeregerera ako kaki oli kubijjanjala tojerega abali ennyama. Golowooza obiriisa mirembe obiriisa butaagaane. Nkale bw'oba tonnafuna kampani esobola kuzimba Pentagon waakiri tufuneyo aba pavers bajje bateekawo waleme okufaanana nga bwe bakubira bulooka. Naye kaakati essaawa eno walinga ekiraalo ky'embizzi. Kanisa ya Bujingo eringa ekiraalo ky'embizzi ne pavers zikulemye okuteekako ate ozole y'abeekolera. Lwaki omunafu ennyo azalawo eyeekolera abantu abalemeddwa ebyo byebibozi bye bafiiramu. Kakande mu byakira ebbanga era obufere bwa Kakande buli omu bwe yali yagadde. Era nzikirizibwa okukolegana ne Kakande ne sikolagana muntu nga ggwe. Nsobola okwegomba okukolagana ne Kakande ne sikolagana muntu nga ggwe. Kakande mukyala mu byazaala, gwe oli mukyala mulungi omugumba. Mpangadde naawe kaddulubaale emyaka 8 tetufuna mwana. Ate kamuganzi lwa Zakali Lubuta ate nawulidde nti lwa balongo ate okaliko okakiya. Tekajja kuzaala. Kakati ali mu kkanisa kizimbe kyekyo. Mukwano sigenda ku mikolo nga n'ekyokwambala tokirina. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.